abadde ba Katonda mwenna abamadini amulala mbalamusizaako abagenda okunoonya ekigule magaliddiba mu mawanga g'abawala mbalamusiza Kanswenti muli bulungi embeera egenda eddamukko mu nteeko naye si kyangu kubanga ezenkanankana n'ebisikite zaaka ate enjovu ebbiri we zirwanira wattu obusubi bwe bubonaabona era kati mwe abagenda okunoonya ensimbi mwe muli mu kubonaabona so nga bali nsize baziteekerateekera mbatumidde kumwe n'abali Middle East mbaagala nnyo bwe ba Middle East mbanjolekedde Africa mbalamusiza kumwe n'Abannayuganda bali mu Africa buli kibuga n'essaza eky'ensi muli Kanswenti oli bulungi mubale kola buli Munnayuganda nkutumiddeko Kanswenti oli bulungi bwe va mu Africa mbanjolekedde Uganda mbalamusiza ku Bannayuganda mwenna bwe mujosinze okulaba akatambi kano mu kitundu kyonna ekya Uganda abali Mamboka Bukiikaddyo Bukiikakkono Maserengeta ne Masekati Kanswenti buli bulungi mujero gye mutuusaako engalo mwe bali kola bwe nva Makati Kampala Mukono Ntebe Wakiso mbaagala nnyo temujjanga okwo abali ku TV gagadde makaga batumiddeko abali mu Butale abali mu Saluni abali mu Arcade abali makomera ag'enjawulo bakomreri simaye bamusobola okufuna information emanyi mugifuna saako mwenna abali malwaliro ag'enjawulo n'abasirikale abambalakisa z'enjawulo mwenna mbatumiddeko bwe mala babuzaako bwe ntyo ngenda bassa muntambuliza akatambi kano muganda ngitona kyofira okutambuza information tujja nkibawanyi buli mutimbagane saa zonna gituba tufunye tugibawa kubanga si byangu kale kwata katabali wali akatambuza wansi ogabanyeeko ogwosa message wa WhatsApp omuntu mukubira esimu gende mukulu wazze twogere video tugenda gikolera essaawa mu dakiika 4 mwezi mu 5 tugiveeko tugende ku nsonga endala bwe mala kubanga nkusabye kuntambuliza akatambi kano nkusaba mpitire president wa Robert Kyagulanyi Center Nyandi Esoferi Didigi Salimo Sale ompite bamwe ba parliament bonna nga saudemu ani bomala kompita ompitire Sige Damuzi bomala kompita Sige Damuzi omala ompite ba komredi baffe bonna betukola emirimu gyegimu then awatuleke tusimbula video nsaba ompitira no Yusufu Nsibambi abere ku video eno n'abala bonna bakola omulimu gwa Yusufu Nsibambi gwe babawa then tuleke tukulukute ne video ngenda kuyisa obulango bugenda kubeera bubiri bwokka then tuleke tusimbule video eyatuleese obulango buli bubiri akasooka kagamba nti United for a New Uganda Global Town Hall. United for a New Uganda Global Town Hall. His Excellency Robert Kyagulanyi Center will be live online from Boston. The theme, Uniting the Diaspora, Restore Democracy, Justice and the Voice of Uganda. Date 18th April 2026, Saturday. Time 9 p.m. Ugandan time. Link, Diaspora at Noop. They will be live on Twitter. They will be live on Facebook and other platforms. For more information, please contact the leadership of National Platform Chapter, United States of America, or Boston Noop Chapter. For more information about this Town Hall Summit. Mwana Bannayuganda bamwe mugwagala emekana balamusiza Kanswenti muli bulungi babateekedde olukuŋŋaana olw'okusinkana omukulembeze n'abakulembeze mwenna president yagenda kubeera mugoye mukulu nga yogerako nammwe ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokuna mwaka 2026 olujja kuba lwa 6 saa 3 eze Uganda ku mikutu egy'enjawulo keeko akalango tuba tumaze okukateekako mba njagala okole bulungi nnyo tugende kalanga akokubiri akalanga akokubiri kasombwe kati People Power National Platform UK. People Power National Platform UK public demonstration at US Embassy London 33 9 Elms LN 9 Elms London SW 117 US. The demonstration will take place on Friday 24th April 2026. Time 11 a.m. up to 5 p.m. UK time. Theme calling on the USA to impose targeted sanctions on Uganda dictatorship of Yoweri Museveni, free or political prison. For more information, contact the leadership of National Platform UK chapter. Keka kalango akabakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza ligenda kubeera okwekalakaasa mu bwangu nnyo ng'ennaku z'omwezi genda kubeera 24 lujja kuba Lwakutaano. Alright, kati obulango tuba tubumaliriza. Obulango tugenda kuba tumaliriza. Ngenda kuyisawo security alert. Bamala security alert then tutugeregere information eba yatuleese nga bulijjo kansoke msoboka wange bono nga njagala okutola omukisa guno
okuyozayoza empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka ono ne Mutebe II yoga okutuuka ku mazaalibwa ago ag'omwaka guno. Allah yeeyongere okukkingiriza era akuwangaaze. Era njala otoola omukisa guno okubaza bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna abaakola omulimu omunene ennyo gwe mwakola okwetoola ensi yonna okulwanira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mu myaka egiyise mabega. Mu lugendo terwali lwangu n'olutalo lwangu walimu okusoomooza olw'ensonga nti abatamanya ngamba bangi abaali bafutubadde Mmengo baali bataddemu mukono gw'amaanyi ennyo okubeeza ensi mu kibululu nga tebaagala bamanye ensonga ezikola ku Ssaabasajja Kabaka. Naye mwesiba ne zinywera bulungi nnyo ne musobola okwenganga abatamanya ngamba bonna abali Mmengo okutuusa olutalo mwali owangula okununula Ssaabasajja Kabaka okuba nti kati embeera mwali eri yaddeyaddeko omubi omweru ate era agenda ateerera ddala. Kale njala otoola omukisa guno okubaza mwenna abakyala n'abaami abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka mu mawanga gonna agali ebweru wa Uganda n'abali mu Uganda bali boolerera abaalwana olutalo lwangu. Omanyi teri kintu kizibu mu nsi muno ng'okulwanyisa omulabe ali mu nju. Omanyi Abaganda tugamba nti simusota guli mu ntamu bw'ogukuba tofumba era bw'ogulekamu tofumba. Kiki oba olina okuzzaako? Olina kwesiba bbiri zinywera n'ofuna butya bw'ogenda okuggyamu omusoto ogwo ate osobole okufumba ofune eri kyozza omumwa. Kawotalo terwali luzibu nnyo naye mwalukomekkereza okutuusa nga mukoze eki muluwangudde. Ebintu bye tebyali byangu olw'ensonga byalimu omukono gwa Nnyandi Esofeeri ye nga tayagalirako ddala Ssaabasajja Kabaka kubanga ali mu bulamu obw'emirembe ng'ekifaananyi ky'abasinga obungi mukijjukira bulungi nnyo. Kansule nti ekifaananyi ekyo mukijjukira bulungi nnyo ekyaleeta embeteza ne kireeta ebigambo bingi nnyo ebyavaako abantu abamu okuba nti baayogera ebigambo bingi nnyo mpaka ate n'olwaleero okuba nti ate Ssaabasajja Kabaka alabikako mu ngeri eno. Kale njagala obebaza nti bwebala omulimu ogwo Mukama yibale bakozesa okuba nti mwamulwanirira. Nkimanyi naye amanyi nti mwalwana olutalo lw'amaanyi nnyo olw'ensonga si kyangu okulwana gavumenti n'okulwana abakozi abagikolera abali e Mmengo. So mwebali nnyo mwebalirira okulwana olutalo olwo mu ngeri yonna esoboka. Right, awo tuvuddewo. Kati kansooka empisewo security alert zino tulyoke tugende mu maaso ne video yatuleese. Okusookera ddala mbaddeko emisana ga leero n'enkola akatambi mbadde ku mutimbagano wano gw'obwenyi bw'ekitabo mbaddeko live video giri ngitadde ku Facebook eri lwakuba ekivu ekizibu ekiriwo obwenyi bw'ekitabo buno baabukwatamu video bwe mmala ozikola oba ne bakomere baba bazikola video zino teziddamu kusafeesinga. Nze nga nze nyini page video nsobola ziraba n'abalaba batono tebalina access naye abantu abasinga obungi baddamu okukola mu Facebook video tezizannya bazirookinga. Wano njagala bagamba nti Museveni alina ssente nnyingi ati is on disposal asasula social media platform zino obutayongerayo video zino kusaasaana. Yensonga lwaki ne Facebook tekuli notification, yensonga lwaki amunoonya page zaffe ne zibula. Neffe twalemerako nti tujja zikozesa era tujja zikolerako mpaka kuwulira bubi. Kati gwe wenna atalina mukisa kuddamu kola video ezo tuziteeka ku mitimbagano egy'enjawulo era bakomedi abazisalamu baziteeka ku TikTok kweziri. Bwe njijja wano giteeka ku YouTube ebeerako kati ngenda kusaba gwano ya page nga maze okwogera mukwano tojja gira ejja kubula kubanga obuzibu si bwange. Obuzibu wa mitimbagano Museveni yagisasula bakendeeze engeri information gyetambulamu. Engeri information gyetambulamu ne bagikendeezaamu. Kati muganda gwaba alumu tufunye notification video tozirabinga bw'ogikola mutezanya. Obuzibu si bwange, obuzibu bwabwenyi bwa kitabo kirabika abasasula ssente batatambuza information nenga video zivaako era gyeri emisana ngikoze kweri. Bw'oba togifunye genda ku mutimbagano gwa YouTube ojja gisangako. Awo tuvuddewo katutandikire wano. Katandikire security alert. Buno obaka njala bugende eri ba comrade mwenna ng'omanyi nti oyagala enkyukakyuka, oyagala ekibiina kya National Platform, oyagala president wo era ng'oli kwalaali nga tolimu wadde vuunya nkiddamu ng'omanyi oyagala president Robert Kyagulanyi Ssentamu, oyagala ekibiina kya National Platform, oyagala people power nga tolimu wadde vuunya kuno okulabula. Ebyange mbyogera kati ng'omusiza Bulesiyani ng'oli ku ground nkulabula. Tewabaawo omuntu yenna
kabere mukulembeze ngo mumanyi akubire simu n'agamba ayagala kukulaba nawo n'otwala engala bino okkiriza ogenda omulabe nkiddamu comrade yenna ng'oli mu Uganda oli ku ground njala kutegeeza weebereremu ng'enjogera yaffe weebereremu tebaayo omuntu yonna akubira essimu naga nti ayagala kukulaba naawe n'ositula engala byo n'ogenda mutandike okwebereramu ngenza okukola research n'okusinziira ku information gyenfuna ng'abaana baffe basinga obungi be babalya ababaliisa ate babeera baffe bamuntu bamunda ng'oli wakubira essimu n'agamba oli luddawa tusinkane wano batugende wano gwe nga tomanyi kikyakubalira ogenda okwekanga ye ng'aluddemu Katonda agenda okujja nga bakuliddewo kati agenda okujja nti akusinkane obwedde nga bamaze okutwala kati comrade yena gy'olingira kusaba kabere kansala nga kubidde essimu oba chairman C3 chairman C5 kabere kansala 05 kale member parliament kabere mukulembeze ng'owulira tumuwulira muli nkugambye mwebereremu ng'enjogera ennaku zino ebyange mbyogera bwentyo ne mumala ne mwefuula bajjowaje n'omaliriza nga bakulidde aye n'otandika firigondi mbabuulira mwegendereze nnyo abakulembeze nti oba omuntu akubidde essimu baki ng'oli ku ground oli waddala nga toliiko ngiziro yonna nga ne president omwagala ngenda kugamba weegendereze nnyo omuntu akubira essimu okusinkana okubuulira waali please mukendeeze ku kajanja akasumagize yeyalira ndi bw'anaatuuka mbulira agenda kukola yoki ala abatawulidde bino nze tibinkwatako omubisi taba mussi radio ba TV bwekubikira okugikuba omala biseera kubanga yeekubikidde kuwulidde amawulire kati nkubuulidde muganda wange ng'oyagala obulamu bwo n'okutegeera obuvunaanyizibwa bwo omuntu oba mukulembeze nga akubidde essimu please okujja nga president yakubidde niyo omuntu yena gw'owulira nti omwekengera wakubira essimu infact kankifuule nga kyangu nnyo omuntu gw'owulira ng'omulimu enkengera ng'omwekengera wadde mukulembeze n'akubira essimu don't dare meet him oba okubako conversation yonna gy'okola for your safety bw'onoogaana okikola it's up to you security alert esooka security alert eyokubiri security alert eyokubiri gwe munnayuganda yenna ali mu Uganda ngenda kusaba omwezi oguwedde najja nempa information nembategeeza nti Museveni bagenda kusimba emirongooti 65 okwetola eggwanga lyonna ng'emirongooti gino bagenda gikozesa mu kubega amasimu gammwe message zemusindika amasimu gemukuba n'ebigambo byomwogera ensimbi zemutambuza ku mobile money ne ku account zammwe nenkibagamba nembaga nti emirongooti bagisimbye buli omu mu ggwanga nembategeeza nti mwegendereze nnyo nti ne wifi zabaleetera mu bitundu byabwe bazita ku nnyumba zammwe muzeegendereze wifi yino ziba zigenda kuketta amasimu gammwe kubanga bagenda kuconnectinga ku wifi ngegenda kubeera yaralisi buli kimu ngenda kutegeeza ekintu kyonna kiri wifi yona gw'ogyesabira so si muntu kujja nga azunga ne wifi nti akutere wifi ku njuyo ey'ekikanga kino ey'ekikanga ekyo please don't dare don't accept en wifi bayino estate iso ne CMY n'ebitongole bibega biri mu kutambuza omuntu buno bwefaananyi wifi nenga zino wifi bagamba ziri cheap biki ne zino zonna wifi bazikozesa okubega amasimu gammwe n'okubabega wawonna we muli so njagala kusaba muganda wange yenna yonna gy'oli please tokkiriza muntu kuleetera wifi wo nti agenda ku wifi ya rais zino zonna spying gadgets ziwuliriza byomwogera mu maka gammwe okuspyinga ku masimu gammwe n'okuba nti baagala kumanya biki bakola byemukola okwetola eggwanga lyonna kanyongereze na kino waliwo enteekateeka eyanyanda esofeeri ne gavumenti ye okuligestalinga amasimu gammwe gonna ag'obuyonjo ge tuyita smartphones eyo enteekateeka mugenda girabako waliwo enteekateeka ey'okuligestalinga amasimu gammwe ku kifuba aga smartphones era mugenda tuuka n'ekiseera nga okufuna layini y'essimu
enakubeera registered nga gavumenti yegikuregistering kino bagenda kikola okutrackinga mwenna balina smartphones biki byemukolerako ne byemwogera ekyo kijja mu kirinde nkiddamu kijja mu kirinde era mwegendereze nnyo naye nga mwegende tokkiriza muntu yenna kuregisteringa simu yo kubanga essimu yo baagala bajjako privacy nakuba bega buli kimu ekisoboka n'ekirala waliwo gavumenti ekintu kyetaddemu bagenda kutandika okuleeta ng'etunda data ng'emuguza bannayuganda agenda kubeera wa layisi okusinga ku data w'amasimu agabaddewo nti bawo MTN oba Airtel ne kampuni z'endala muganda wange omanyi mwagala nnyo ebya layisi ebyaffungula teriyo nsi yonna mu nsi yo teri nsi yonna etunda data kampuni ezitunda data ziba kampuni z'amasimu kati togeza n'osiriwala n'okkiriza nti bagenda kuguza data nti gavumenti igenda okuguza data ku layisi oyo data olumu kuteeka ku ssimu yo bagenda kuba bakuyina ebitundu 10 ku 10 ku ssimu yo nga nekyoyogera ne mu kisinge bakuba bakuwulira buli kimu kati gwe bw'onoosirwe gwa nagamba ku byekugamba wattonzebwa nti byange byombyogera ne mutandika okwesiriwaza oluvannyuma maze oddugwamu ne mulya bulungi kati njagala owuliriza akatambi kano okawulya bulungi nnyo bw'omala okukawuliriza bwe mala byogera ebyo mpe ku security alert ngire ku birala njagala owuliriza akatambi kano Gavumenti ya Uganda mbutongole erangiridde nti egenda kutongoza data waayo bweyinako obwannannyini atumiddwa National Internet Protocol Hearing Exchange bannayuganda banyumirwe emitimbagano egya tekinologiya nga tebasumbuyibwa. Minisita ombeezo ebyamawulire era nga yavunaanyizibwa ku luŋŋamya eggwanga Godfrey Kabyanga Baluku bino yabyogedde bw'ategeezezza nti kino kigenda kuyambako n'okukendeeza ku bbeeyi bannayuganda kwe bagulira data n'okuwona ebizibu bya data abadde ayanguwa okuggwako. Honorable Minister Kabyanga Baluku agambye nti bannayuganda data gwe bakozesa bwe bamugula abadde asooka kwetoolola okuva eyo ku lukalu lwa Bulaaya ne mu nsi endala n'alyoka atuuka wano era nga kino kiviirako data ono okutambula akasoobo ne intaneti okutambula akasoobo okutuuka ku ssimu oba kompyuta abantu ze bakozesa. Mugamba nti data wamwe agenze oteekako 2 within a second nga zigenze kati abantu bano b'MTN Airtel baki sente zange bazitute kubanga data obadde onoonya ruuti ya kalingagezi munoonyi ebadde munoonya eyise wala so that's why kibadde expensive naye kati bw'oba omunoonya ojja kutwala akadde katono ate ojja kutwala ruutu ntono omanyi bw'oba ogenda Kasese tosasula ng'agenda Kyaliwajjala Kyaliwajjala asasula 10,000 owa Kasese asasula emitwalo emeka 3. Minisita Kabyanga Baluku era ategeezezza nti kaakano Uganda keefunye data waayo era gwerinako obwannannyini amayingo ga intaneti ag'ebyempuliziganya gakwongera okutereera. Naye kati naffe tutaddewo enkola nti data wonna owa Uganda tujja kuba nga tumufuna ng'ali wano nga tutuyise mu ggwanga eddala. So exchange eno kwegamba bw'oba oyagala kusindika data owa munne kati bw'osindika data owa munne ng'oli nayo awo data oyo asooka kugenda Bulaaya ate n'akomamu olowooza nasindise data akoze eki atuuse asooka kugenda nayeetoola ate nakola ki nakomawo naye ekyo kintu kya sekendi busekendi toyinza kukimanya naye kati engola eno bw'osindikira ono data ng'oli wano mu Uganda ne data nga wa Uganda ajja kutuukira kw'oli direct nga tayise walala. Avunaanyizibwa ku by'ekikugu mu kitongole ekya gavumenti kivunaanyizibwa ku mayengo ga intaneti ekya NITU Richard Obita agambye nti Uganda kano keefunye data waayo tofaalidde nnyo ku Uganda okulaakulana mu mayengo ga intaneti. Kati masembe azuukuse essaawa zino kubanga abantu abamanyi ebintu bya intaneti n'amayengo waliwo gavumenti mu nsi yonna etunda data okuggyako telecommunications company waliwo gavumenti yonna etunda data era Uganda data muleetedde mu container emuleetedde mu bipipa by'amafuta mu bipipa bya oil emuleetedde mu ki kuba ngono omusajja agambye mbu data
oligo badde ogule Uganda badde asooka werwa ebadde esooka mu nsi z'abazungu ne yetolola bw'ati kyekimuddusa ku ssimu n'akendera agenda bw'omugula asooka genda mu bazungu ne yetolola mu bazungu n'adda ku ssimu yo. Kati njala kubuuza waliwo ensi mu nsi yonna etunda data kugira emirongooti 65 eno inetiwaaka yaajo. Njala kubuuza waliwo ensi yonna etunda data oba telecommunications company ze zitunda data. Kati wano wenjagala okubuuza wano waliwo abantu banga bamanyi ebintu byaki ebintu bya internet kuno. Njala soka kubuuza data mwamusuulidde mu container mwamuledde mbipa by'amafuta by'amazzi bya butto nga mugenda tugulirako buli omwaka akawujjo kake. Waliwo omuntu wana amanyiko ku bintu bya teknolojia simenti ba comrade Masembe kwali kuno. 1 minute malo kulaba Masembe kwali kubanga ono yamanyi ebintu bya mwe minute emu ndawo banasolo mufuna. Simanyi mukama nyamba berenga kwali. Mukama nyamba berenga kwali. Just 1 minute omayinze sala kuyoma nabana abantu. Kada bakwali. Kada bakwali kubanga bana abantu batuvuga speed. Ntasa mwe. Sima muganda nakwata esimu kuba manyate kubanga ali busy. Ali busy. Naye kyenda banfunye je kibatira ku lokutano. Ali busy sawa zino. Ali busy. The fact is obudde bwe nkubidde mudoza ali busy. Naye nga kyona kyekiri ekiri mu Uganda sawa zino. Kati. Alright. Ali busy tumuveeko. Ali busy. Naye nga yenteekateeka ekola ki? Yenteekateeka eriwo. Eyo kati ekyo nno kyekikulaga speed Museveni kwatuse n'obunkenke. Okuba nti kati gavumenti ya Museveni egenda baguza data mu abantu. Emirongooti 65 gye nabagamba gye bagenda bakusimba across the country. Nabo wife bagenze batega bitundu byonna mu Buganda. Kati oyo data go bagambe go baleeta bibagenda okosa okubanga basipayinga ku simu za mwezo zonna. Ze security zenjagadde bagamba kati njala tugende ku video tulese mbutereevu onako olwaliro ekisokera ddala. Emisana koze video tugenda kuyita mbwangu ne mbabulya biki ebadde mu musango gw'eggaba mu gutegedde bulungi nnyo comedy store ali eggaba omuli the plan de mutem de Lakzaria Madara ne start gye badde batedde already accident buli kimu kibanywedde mukitegera bulungi nnyo era ndeseko ne munamateeka nababulya ebigebyo bino okubeera buli kimu kiwedde ekyo kati ne mbabuulira nti okusettinga kooti eno Museveni yabadde agezaako kukiriyalinga kooti ze nti zikola bulungi nnyo naye neerabira nti ekooti zaali zaayonooneka dda okuva emabega lwaki emisango mingi egibadde gisinga n'egy'abaana bano egitasobodde kulya public hearing ate nga ebintu bakikolaga libengalengi bwetunda omuzigo. Ekyokusooka mu bijambiya ebyali e Masaka mwe battira Honorable Segirinya tewaliwo public hearing. Omusango gukyaliko embuzi ogwa Muwanga Kivumbi tebateeka court hearing, public court hearing nakati bakyagenda mu maaso. Nebira kati yagezezzaako kuba nti yagala kutukuza linnya lye na linnya lya kooti olw'ensonga nti waliwo target sanctions zibadde zijja nga zigenda zitagetenga judicial system zaagala okukiryalinga n'ebyo byonna fetumukutte mavumbavumba omulaga nti byonna byakola bya kifere bya kiyaaye. So ezo na stand si diversion ezibaddewo muzikobekereza bulungi nnyo. Eyo accident gye badde bateze ebadde kwongera momentum mu musango gwafudde already international committee yagana ogupiikingamu ng'era bakomedi mungi nnyo ng'ebintu bikwatagana era international community ne international media bagumma amatu n'ayagala akozinga accident but unfortunately simanyi Katonda nayinza okuba ali kumpi naffe nga tetumanyi. Amazima gali nti nina ebintu bye ngenze neetegereza nga Katonda abika ali kumpi naffe naye nga tetumanyi lwaki. Buli muntu yenna jjonkera Kyagulanyi Ssentamu amaliriza tamaliriza bulungi. Omuvubuka oyo emmotoka goyezza mu stanti ya Nyande. Omuvubuka yajja okugulawo akaunti ze nga zo za kuvuma na kuvoola president na family ye. Tetwamwana makulu ffe twamuleka omanyi waliwo abantu batawa makulu ne tumuleka.
ne kuva nga vuma vola akola buli kimu but unfortunately mu stand yabaddewo emmotoka emulinnyira emugoya kati ali ku oxygen kwa siza nennaku ze yayogerako nti 15 era emmotoka kwe mutomeredde 15 buli amanyidde Kyagulanyi n'amujjonkera amaliriza bubi ababadde tebasobodde kulaba kintu ekyo njala kibaddiramu wano ku speed yayiri mu ka video kano then tuleke tugende mu maaso abatabaddeko misana njala kubaddira mu ka video kano amukale bulungi nnyo yoyo vubuka byono agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga nebabalimbalimba nebabamalamu amaanyi Museveni si kyali waffe Bobi Wine Museveni kigwogenda okujjako Museveni kigwogenda okujjako Bobi Wine njagala kutegeeza abantu bakukoowa Bannayuganda tebakwagala Bannayuganda baagala President Museveni Kyovula bennaku z'omwezi nga 15 erwaleero bavaayo ne balonda President Museveni PDM emyoga enguudo amasannyalaze amazzi byonna byatuuka kati gwe oli mu Amerika oli mu kwogera ebitakwatagana twagala kutegeeza nti ne 231 muzeeyi bw'aba akomyewo akalulu tugenda akamuwa badde ku PL on TV yoyo kati mukulu wonna wooli kano bajjaka kutuusaako nga obadde ovuma omukulembeze nti akwata documentary ali mu America kati nawe ekino documentary yo eriwero recorded ku oxygen gy'oli n'amagulu okubanga toyina ne salary nga balirinnye ne sekalota naye nga afunye damage zezo documentary entufu z'olina okuproducinga kati manyi mwasamirira nnyo ng'obugega bukaluli ku madaala bunyooka mweswera nga mulowooza ensi tetegeera ensi kati tulwana n'emizimu girwana owulira bulungi nnyo kati yonna gy'oli naffe tukugamba documentary bagikapalinze bulungi nnyo era bajja bbuku obuteekeyo onyonyola abantu kikya kyatuuseewoko nga buprotecting against zammwe awo tubaline nga buli yali ajjonkedde president ennaku yo ejja ate yambadde enywa ne kasoda nchiddamu buli yajjonkera president ye nawooli ennaku yo eyambadde ate ejja erinya kasoda enywa ate nakanoso kasoda ka Pepsi baka Coca-Cola eri mu kunywa bulungi ejja ngo protecting against ojja kiwulira awo tuvuddewo bulungi nnyo njagadde kubayitira waawo mutegeere kubigenda maaso alright katusimbule oluvannyuma lw'abampi n'abawanvu ababbi abawuttanyi abakumpanya abaseddekezi abaluvu badde batudde mu lukuŋŋaana lwabwe nga bapulaninga gye bagenda okubba mu ggwanga n'okulisamirira n'okulikola bye kye baagala okukola ndowooza mu butuufu olunaku olwali bamaliriza okusamira n'okukungubaga okwekyama okubaddeyo eyo mu Kyankwanzi. Saabasamize Nyandi Yosoferi nga bulijjo n'atambula n'ayita ku migga n'atuulako naawo n'abakongozi be badde atambula nabo baatumye eddagala bamu n'abatwale bayita mu bintu ebyokuloga ne babimaliriza bulungi nnyo abavuddeyo nga abagambye agenda bawa ssente singa banaamuyamba okuyisa amateeka era nga ye kennyini mu kamwaka agambye buli member wa parliament abadde agenda mu milioni 10 eza Uganda asobole okwekubako ennaku nga tebannalayira ate ne bwamala agenda bawa endala naye nga kubawa ssente zino abalina okusooka omuyisiza amateeka omuli erya protection of the sovereignty
lino lisomeddwa olunaku mulundi ogusooka olunaku olwali nga lisomeddwa mutabani wa Museveni kennyini David Muhoozi nkiddamu etteeka lya Sovereignty Bill lisomeddwa mutabani wa Museveni gwe bayita David Muhoozi kennyini mu Parliament ya Uganda oyo mutabani wa Museveni yennyini yasomye etteeka erya Sovereignty or Protection of the Sovereignty oyo yasomye etteeka oyo David Muhoozi yasomye etteeka bill eyo naje anti olaba maaso bayina pregnant eyes kukanga noto tulevu twa mustachi agamasa aga pregnant eyes ako ono mutabani wa Museveni is a biological son to Museveni oyo with the pregnant eyes nenge enviri za mwensamba mu kyenyaawo zigenda zimulya oyo asomye yali yatebolinze bill ya Sovereignty ne bill ndaze batebolinze olwaliro okuba nti baagala kuyisaawo bintu byabwe bill ndaje bagenda kutebolinga ngo jeke ya Protection of the Sovereignty bagenda kutebolinga bill eyongeza okuva ku myaka 5 okudda ku myaka 7 eja president ne jambeba parliament yegenda kuyita bagenda gisoma nayo na yeyite bill endala yokujjawo abana Uganda bajja keddembe lyabwe eriyokulonda omukulembeze butereevu kabagenda kundaba MP then ba MP balonde president ekyo nakyo bagenda kiisa bye bagenda okusoma mbudde nga bukyali so ize ensonga zabawereddeko sente ziyite naye mukuba wa sente zino n'abaffe abaluvu abamu bagenda funa tulowooza nti aziwadde ba nalima ne ba MP abaffe bagenda funa era muzirinde mujja kulya mu nkuba eyo nga bayomba naye nze abo sikyabalinako buzibu nabagamba nze focus yange ku president abasigadde bonna sibalinaako buzibu kubanga tuneyo tubalindidde time wajja exposinga so ze ensonga ezibadde ekyankwanzi mpozi kyenjagala nsoke mukwatemu wano katono nnyo mbalazeko emisana girlfriend wa Museveni era mukyala we automatically wili yanyima nga ina tweet yakoze emisana ng'akoze ataddeko nti rest in peace the last queen of Rwanda ne the last queen of Rwanda yafa mu 1994 naye ate lwaki mu 1994 teyasobola in fact kanjibalage wano ndoza njidelete nze mwenze mukudelinga sina nkwatira nsawo nenge emisana gibalazeeko tweet eyo gyakoze emisana kati tweet emisana kati nebintu bijagala mwetegereze 1 bembadde mugoberera Nyandwe oyo bwaba tabadde jeneti nga yamutambuliddeko abadde muwala we Natasha okuva le mwagamba nti mama mulwadde Natasha tanaddamu kulabikako wantu wonna Nyandwe n'asooka neeryamu ewa ate nga Nyandwe anatambula na Natasha tazze mu kulabikako wantu wonna ng'ali ne Nyandwe ne kyankwanzi yonna Nyandwe tabalebiseeko na Natasha wantu wonna kati kitegeeza kyonna ekitokota sikisaanikire eri byanyuma bwa postinze nga gamba rest in peace the last queen of Rwanda anenga ate agwayogerako yafa mu 1994 kati yikira kaboko kadde tekagwambula olwo bali bajja kali bwagamba rest in peace the queen of Rwanda yafa 1994 byonna n'otunira scenarios ezibaddewo Natasha kubanga Natasha yalina okuwa muzeeyi w'eddagala Natasha yawa Museveni emmere yambulya buli kimu basijje neti abeera Natasha kati talina walabiseeko njala mugobere scenario ezo Natasha nabadde abeereko dda wala talina walabikiddeko ddala wonna kitegeeza waali we yamanyi kati mwe basajja mmwe ne bakazi mmwe bana Uganda ekiwangaaziza Nyandwe mukimanyi mwekiganyo bawangaaza Nyandwe mwanattu Nyandwe tanya mwenge Nyandwe omuze gwalina guli ogwo egiri egi mu Nyandwe ayimize giringa 3 gusooka gwakuwujja kiwojjolo ye muze mu kiwojjolo tombulya kintu kyonna Nyandwe muze mu kiwojjolo mukuwulya ekyo tombulya kintu kyonna gwe muze okuzooka omuze ogwokubiri gwakutta omuze ogwokusatu gwakwefuula omuze ogwokuna talya ku mukolo Nyandwe talya ku mukolo gwonna tanywa ku mukolo gwonna no naye mmwe mulya
ne munywa buli wamu musanze yeye ebintu byayina ebyo wankwe musi talya tanywa ku mukolo wonna nakuwujja kiwojjo gye yemizeegi tayina mirala gy'egyo tanywa mwenge ekyo vaavumirira nnyo omwenge tanywa mwenge olwa naye babadde eno naye babadde eno yanga asimanya wanisa omusito gw'ennyama yaguwanise balaga nti ali nabo teyagulidde kankulage omanyi ono musajja nze muwa obudde n'engobera ebintu byonna byakola mwabasinga obungi bye mutasobola kugoberera kubona omusajja omulaba ebintu byakola bye mulina okukola mwenna bali mu lutalo biibyo Abannayuganda twagala nnyo okusanyuka n'agugaba yeeri tajja kulya nnyama tajja kulya nnyama gundi Natasha gy'atayokyezza oba atakyalina adulesi waali oyo talya kintu nga si Natasha oba Janet tasobola kiri naye oba oyagala otya okusanyuka abazzukulu kubasibira mu nyumba tasobola era kyekimuwangazizza okutuuka n'olwaleero okubanga waali kati eyo katuveeyo tuddeko wano nina omuntu eyaza mu kabokisi kange naŋŋamba mukulu gyebaleko konze kale naawe gyebaleko naŋŋamba gano amateeka agayita n'abantu baffe basibiddwa ebbanga eddene singa gavumenti evaako abantu bano tugenda bakolera tutya ne mugamba nti munnange buli gavumenti ejjejja n'ebyayo naye ebiseera ebisinga ekintu gavumenti kyekoze naawe kyogikolera ddala kitya abantu bangi bali mu kuwambibwa bali mu kuttibwa TV radio bonna basirise bannabyabufuzi bagenda mu maaso n'okukolokota n'okusala omugambo ogutali mutuufu nga bali mu kulya ssente abagenda ekyankwanzi kankikuddiremu kyankwanzi essettendekero lyatandikibwa omugenzi late Idi Amin Dada so si Museveni ekizibu bannayuganda kibalina Museveni atandise obbasiimula obwongo era nga awandiika ebyafaayo bya Uganda nga bitandikira ku ye ekyo nakibasomeseza naye kibagamba ono omwami afuba nnyo okuwandiika ebyafaayo nga bitandikira ku ye banne bonna abajje mu bitabo ebya Uganda nga ne president eyasooka okufuga eggwanga Uganda ono gw'engendo Baraka kuba kino temugenda kijjawo mwabali mu gavumenti ya Museveni temusobola kijjawo kino ekyo temusobola kijjawo kiraba ekyo kiraba nkikuzuumingire buno okiraba bulungi nnyo Buganda Heritage Association King Edward Frederick Mutebi King Frederick Mutesa II KBE born 1924 up to 1969 the first president of Uganda lived here UK and Ireland tosobola kijjawo wabula Museveni ne banne tebalina obwogerera ku kintu kino okira bulungi tebalina obwogerera ku kintu kino kubanga kibasiiwa history bagala muwandiika nga baliwa awo address president wa Uganda eyasookera ddala we yali awangaalira era n'obujulizi eno si Uganda House eno si Uganda House nedda eyo si Uganda House njikuzumingire bulungi nnyo njikuzumingire bulungi nnyo weewo ogira bulungi nnyo weewo weewo wennyini kati ebyafaayo bya Uganda Museveni abiwandiika abibeesinga ku ye current ne family ye
tayagala kuwandika kikolwa kyonna kikwatagana kuki kubakulembeza abayita. Njala kutegeeza nnyabo n'essebo Kyankwanzi tetandikidde ku Museveni. Kyankwanzi Amini yagitandikanga ekitundu kya kizimbye nga kirina okusomesa abakulembeze bonna abakwasaganyako okutambuza emirimu gya gavumenti bonna ku buli mutendera gonna nga balina okugenda ne basoma leadership obukulembeze ne services bagenda okulendalinga abantu. Ompulya bulungi nnyo. Kati ye Museveni n'akifuula political wing ya National Reverse Movement okukyusizaayo n'okunaalizaayo abantu obwongo saako okusamirirayo okufunirayo siriimu n'endwadde endala eziddako n'okutematema keke y'eggwanga beekwese mu nsiko buli mu gy'agenda okubbira eggwanga. Yeeyo kati gy'ayita Kyankwanzi era gye baatudde okukola ebintu byonna. Kati nambuuza why gavumenti bw'ekyuka baganda ffe baguddeko emisango nti bali mu military court ate nga bagezetinga ebyambalo ebyo tebirina kwambalwa. Lwaki abagenda Kyankwanzi bonna tetuba profiling nga tubagulako emisango gavumenti ekyuse ne mugamba nti buno bukya buziba omwana bumwenkanya ne kitaawe. Ekirungi ebifaananyi byonna tubirina. Teri agenda bidde eritingayo ku mutimbagano nti ye buli muntu yenna nga civilian nga si munnamagye ayambadde uniform gavumenti ya Museveni ajja kunnyonnyola ng'etteeka liri lyennyini byewandiikira weeriri annyonnyole kye kyamwambaza uniform nga civilian. Then bannaffe bali bakomrade baasibwa ku misango egitalina buzibu ate bo gavumenti ziri baliyirira. Kati buno obubaka njala bugenda eri abayimbi mwenna ne bannansi bassekinnoomu abagufudde omugano okwambala ebyambalo by'amagye ne mutaayaaya ne mukola effujjo nga bannaffe abataakola musango gwonna abavunaanyizibwa mu kkooti z'amagye temusobola bavaayo boogerera ate ne musirika okuggyako okwewuguusa ne mutandika ate okulima empiiri ku mabega abantu abalwanirira. So ekyo kimugambye bwentyo ne mugamba nti omanyi nti ekintu ekiriwo nti amateeka gennyini bagewandiikira ne ya protection the sovereignty nalyo baliwandiise buli kimu kijja bakwatirayo nga bwe kiri era tumalikiriza nga akkiriza buli ngeri gye munnyonnyoddemu ne mutegeeza bwentyo. Kati bwe tuva awaawo waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga bye mutannategeera bulungi nnyo bye biruwa kambi kunnyonnyole. Waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'ebintu bino byennyamiza nti amateeka mu Uganda galondoba abantu abamu ne gakwata abantu abamu nti bannayuganda mwenna gye muli okubanyigiriza mu buli kkowe lyonna kugenda mu maaso. Okunyigiriza kuno tekugenda kulobolamu nti oli wa NRM oli wa National Platform kugenda bakwata mwenna kwekulwa gamba ng'okukuggyako ettaka okutwalako koolina n'okukulemesa obulamu mu nsi yo ate osobola okubinyika mu nsuwa ofulume. Obadde okyetegereza nnyo era erikodi obadde ozirina nti abantu abasinga ofuluma eggwanga eryo abatayogera bya bufuzi naye nga ba NRM omanyi nti embeera banyiga nnyo n'okusinga ate ffe abawakanya gavumenti ya Museveni. Obadde okimanyi nti famire z'abaana ba NRM baddukanya eggwanga Uganda n'okusinga ffe ate abaagala gavumenti eveeko. Kiki ekibaddusa? Ffe wano kye tulaba nga bawagira kirala nnyo n'ekiri mu reality nga bwe tulokugamba nti gwe oli eyo n'ekiri ku ground kiralamu. Ekiri mu NRM kitokota si kisaandikire. Ekiri mu NRM kitokota si kisaandikire naddala eri abaana baabwe na buli kimu. Naye abantu bano ekisinga obawagiza Museveni ekisookera ddala bo nga famire z'abantu abo bonna babbi ate omubbi tasobola kukkiriza mubbi munne kuva mu buyinza naye nga ate tasobola kukozesa kyasi ya bubbi kutereeza nsonga ezo balina sigala nga babba bubbi era ne bafuluma eggwanga okubba. Kati ebitundu ebimu eby'eggwanga bitandise okwebereramu ffe kyetuganye okukola ebitundu eby'eggwanga bitandise okwebereramu era jja tutola mu kisa guno okwebaza abantu bwakyoli n'ebitundu ebiri by'eggwanga batandise okwetwalira amateeka gaabwe mu ngalo nga tebalina gwe balinze olw'abasajja bano abatambula n'enteeza nga batwala amataka.
bannabyabufuzi abamu boogera amazima ebiseera ebiba biseera kwogera amazima wabula abamu amazima ne bagasirikira. Nina ka video ke nabateereddeyo ak'emisana ng'ente bazitemyetemye. Mwe mu Buganda mukyasirise batwalako amataka musirise okuggyako batunza amataka g'obuteeteeyi ge batasobola dde okunywera ku kikopo ge batasobola dde okunywera ku jjiiko ey'eddagala ly'ekifuba libawa abaana abato. Njagala owulize obubaka buno nga buva mu omu ku munnabyabufuzi newankubadde olumu amanyi okutagalamu olumu amanyi okwogera ebituufu. Njagala owulize obubaka buno olyoke otegeere. Buli awali ebyenfuna wasooka kubeerawo bannaffe abalaalo ne bajja basooka waffe ku Nyoro temuloza nti batandikidde eri basooka waffe ku Nyoro bateka kuli awali amafuta tewali yadde mu Nyoro yadde n'omu alina square inch ye taliyo n'obukama nabwo nye tebuyina yadde square inch y'ettaka awali amafuta. Kakati bonna bonna bagende pakwaki ne bagenda mu Western nalaba Buganda waffe abonalebo ku ngalo ng'akyogera ku ye muntu yekabwe n'akasooka okulaba ng'akyogera kwaba we kirina okwogerebwa tiba n'abantu bafa ente ezaabwe zinywa amafuta zirya goldi kuba buli awali amafuta ojja kusanga obalaalo buli awali goldi kati akwaku ekyokulabira abanafu abali apa waliwo ekifo kye bayita apa kiri wakati wa kiri muggulu macholi nekikiniranye ne Western awo batandise n'okuyingira eddagala abanafu abasausudaani bategedde nti amafuta gaabwe gonna kati gayirigita gaddaawo. The Balalo in northern Uganda must leave immediately, and those who will not leave will be expelled. That land that you see in Acholi, which is very big, Acholi blood was poured in it to be what it is. And in the constitution, and you hear them quoting about law, the constitution talks about Acholi. Because Acholi land is not just land, it is also our identity. When you trample on it because you have money, and you insult some of us, we will not keep quiet. It is wrong. How do we resolve it, Professor? Those who are selling land to the Balal, they are just merely being selfish. Wait. Okay. And they don't see the larger picture. Let me ask you, because of the context of the Balal, why were they not buying land in the 60s in actually? Why? In the 70s, why? Why were they not there? In the 80s, why were they not there? In the 90s, why were they not there? Let them buy land. Population wasn't growing. Is it about population? So ours didn't grow. You see, this thing is more fundamental than about ours. When you say ours, what do you mean? We actually, you so it's a tribal issue. No, I'm actually. You cannot take that away from me. So right. Video mutongole etandise obwedda tennabakate video mutongole etandise. Olwaliro ngenda kusomesa ekigambo kye bayita identity. Gwe omuddugavu kyeki kufuula omuddugavu. Omunyolo kyeki kufuula omunyolo. Omutolo kyeki kufuula omutolo. Omukonjo kyeki kufuula omukonjo. Omunyankole origino kyeki kufuula omunyankole. Omusoga kyeki kufuula omusoga. Omuteeso kyeki kufuula omuteeso. Omululi kyeki kufuula omululi. Omulugwala kyeki kufuula omulugwala. Mwenna kyeki bafuula tribe zammwe kyebayita identity. Identity y'omunnauganda oba identity y'Obuganda taka si national identification yo endaga muntu oba passport yo gy'olina no identity yo ly'ettaka. Lwaki identity yo ly'ettaka? 1 ettaka kw'ojja emmere gy'olya, ettaka kw'ozimba ennyumba, ettaka kw'olundira, ettaka osobola oddisinga mu banka n'ofuna capital akola ki? Akola business. Ettaka kuba kuwummuliza ne bakuziika.
ompulya bulungi nnyo ekyo kimala okufuula nti eyo ye identity yo bwe kimala okufuula nti identity yo bajjajjaabo balwana entalo ze Ssematalo wasooka ne Ssematalo wokubiri ne balwana ne Ssematalo ow'abafuzi b'amatwale ne balemwa okutwala ettaka ly'abajjajjaabo ne lisigalawo kye baakola ne balitemaatema nga bayita mu mateeka ag'enjawulo ompulya bulungi nnyo kati gwe lwaki bajjajja abalwanira ettaka eryo obalyamu olukwe n'oleka abasajja n'abakazi abazza obuzzi okutwala eggwanga lyo n'okutwala ettaka ly'abajjajjaabo politics aside oli wa NRM ng'oli Munnayuganda original Nakabala the indigenous oli wa UPC ng'oli Munnayuganda original oli wa National Platform nga Munnayuganda original ebirala byonna tuyinza okwawukana mu byobufuzi bati ekintu kye bayita identity tulina okusituka tukirwanirire ffenna lwaki tulina okulwana ekigambo identity ekisookera ddala buli lwoviirwako identity yo oba olwozinza obulamu bwo obwa mukyala wo obw'abaana bo obw'abazzukulu bo ensibuko yo obuvono obuddo n'eggwanga lyo n'obuwangwa n'ennono babusaanyeewo nyongera okukujjukiza nti abanubbi n'amawanga amalaga bakaddugala abaali balina feesi eziringa ebisiiriiza abafaana nga abadiike bannannyini Egypt baasaanayo bade babatwalako ettaka abayinja abamyufu baali bannansi gye bayita America then ba origins oba ba origin be baali bannannyini gye bayita Australia ompulya bulungi nnyo n'ensi endala ezibadde zibeerawo bwezityo mpaka n'okutuuka olwaleero kibali mu tukolako bannayuganda essaawa zino kyekintu kye baakola ku mawanga gengenza okukonyonyola oba genkunyonyeddeko olwaleero Museveni ne banne kye bagezaako okukola bakikola batya eggwanga Uganda mu butiŋŋiina bwalyo bwe liri bwe riti litudde ku by'obugagga bye mutamanyi omufuzi w'amatwale agenda oddijjako engala liyite Pearl of Africa nekigamba kide Pearl of Africa he had a reason as to why he named Uganda the Pearl of Africa because Uganda has each and everything which is needed to transpire all their citizens in the future, but Ugandans are so asleep to the extent that the people of the Rwandese origin, they have almost taken over the country when all Ugandans, they are asleep. Uganda is full of minerals in each and every part of Uganda. Mulimu gold, mulimu diamonds, mulimu aluminium, mulimu zinc, mulimu amafuta, mulimu copper, mulimu uranium, mulimu buli kimu kyonna buli kya bugagga ky'omanyi mu Uganda mwekiri. Wabula kye mugaanye okutegeera kye kino wano wammanga. Buli ttaka omuntu lyajja n'agamba nti alitutte ku kifuba oba baliguze by all means by force ekiri mu underground tokimanyi. Ekiri mu underground tokimanyi. Nagamba abantu b'omu West recently baakazuula nti kyenabagamba kituufu. Abeekazo baakakizuula nti kituufu. Abantu b'Erenzururu bakimanyi ki ekiri mu ttaka lyabwe. Ab'Ebunyoro bakitegeera ng'ettaka bamaze oddibatwalako. Ab'Ekasese bakimanyi ettaka bamaze oddibatwalako. Mu Northern Uganda it's what the same taking place. Mu East ekiriyo kitokota si kisaanikire. Njala kugamba Katokolido yonna yeetoolodde Buganda yonna ejjudde mafuta. Ejjudde gold. Gwe ng'omuntu ssekinomu toyinza kumanya. Wabula buli walumbu w'omulalo najja n'abira abalalo basindika to take over to occupy gwe tomanyi. Gwe tokimanyi. Ne Kampala yennyini as a capital city atudde ku minerals. Wakiso district atudde ku minerals. Entebbe atudde ku minerals.
Lake Victoria Narubala atudde ku minerals. Mukono district Kayunga bwe tugenda Busoga kudderi mpaka waggulu wonna wajjudde minerals. Olubuubuuto lwa Nile lwonna gyeva wali gyesuuka mpaka gyekoma Uganda wegitera nejja nti nkuvuddeko yonna ejjudde minerals. But because bannayuganda temwagala kutegeera, buli munyarwanda wasisidde ng'alina ente eryo ettaka lirimu minerals. Gwe teweebuuza lwaki Salimu Sale ali strategically mu bitundu ebirimu minerals omuli Nakaseke, Luweero, Jamubende, Mpigi, Nakasongola, Jambo Kagenda, kubanga temwagala kutegeera bane bannannyini mataka be bammwe. Ensonga lwaki baga nti bagenda babamenya kubanga bakimanya ekiri wansi w'ettaka. Mubende almost yenna ajjudde minerals. Mityana ajjudde minerals. Leka Wamala ajjudde minerals. Gomba ekiri Gomba Kitokota 6 gwe weewuunye Gomba essaza lya Ssaabasajja Kabaka Abanyarwanda baatwala batya essaza eryo. Abanyarwanda baatwala batya essaza ly'e Gomba. Omunyarwanda tabeera watali bya bugagga bya mu ttaka kubanga ekibateesaawo okukuma bintu ebyo. Bakugambye mu vidiyo eno nti amataka gaabwe tebabeera watali bintu bya bugagga, muganya okutegeera. Tubagamba ekigambo kino tulwanire eggwanga lyaffe tukugye identity yaffe muganya. Ongamba otya omuntu nti talina kitee mu Uganda, talina nsibuko, owninga almost 70% of Uganda land nga muli omukanuna maaso. Wabula gwe Mbereju bakuguza obuteeteeyi bw'ettaka fuuti 2 nga naali kuguza obuto mwetolovu gulinganga sweet bomb yakuguza ettaka as if tewaliwo regulations bulaga abantu abalekera okutunda obuteeteeyi bw'ettaka. Muganda wange ali eyo bw'oba tokimanyi kye njogerako. Eggwanga Uganda omuzungu okulituma the Pearl of Africa tiyalituma nti Lake Victoria only, no. Litudde ku by'obugagga ebiyitirivu ennyo gwe by'otamanyi. Yo Omungereza abali Bungereza bakimanyi. Bannayuganda banoonyereza abaagenda okunoonya ekigambo the Pearl of Africa ne bafuna ne map origino n'engeri abasajja Abangereza abafuzi b'amatwale gye bamappingamu ettaka lya Uganda okumanya minerals we ziri bakimanyi, wabula tebalina platform kujja kwogera bigambo bino batya. Ffe tujja byogera. Katugendeko bugenzi wane waffe mu Buganda we mbanjogera wokka. Ennyanja Nalubaale ejjudde uranium, ejjudde ne oil g'emafuta. Ennyanja Nalubaale uranium, gold n'amafuta. Egomba wajjudde uranium n'amafuta, oil. Genda leega Mityana, Mubende wali gold. Then katitandika atogende oyingire Luweero. Yonna wajjudde amafuta, gold, uranium, zinc, copper ne minerals endala ezitawandiikibwa nga nambitabo nga mweziri. Tebasobola bagamba nazzi kuno nga tuwoza don't wait Kalamajong to develop. Don't wait Kalamajong to develop. Olwokuba nti Museveni bwe yayingira mu National Archives n'ajjayo map ezaavuzi b'amatwale yategera nti gundi yategera nti abasajja n'abakazi abali mu Karamoja region tebamanyi bintu bibatuddeko. N'asindika omukazi we ne bagenda bakola safi Makirula nga wali gold, wali mabo,
walina minerals ezitamanyikiddwa ne bagenda batandika okukkira enzinga resi y'Abakalamoja ne batakinga over amataka era activities ezikolebwayo okujja ebibugagga byo mu ttaka abasinga obungi temuzimanyi. Kati jangu ve Kalamoja jangu mu Tesoleego joyingire no mu Eastern wonna amataka gaawo gali rich in minerals. Gali rich in minerals. But the indigenous tebakola ki? Tebamanyi. Lwaki tebamanyi? Kubanga tebawadde opportunity kubasomesa kye bayita identity eyiye yaani. Tebasobodde basomesa nti ensi yo ogiinako omugabo. Akugoba ku ttaka yaani. Obuyinza abujjawa. Obuyinza abujja ku ggwe. Yensonga lwaki bagamba genda olonde. Bwala okulonda kuba ne bakozesa mundu. Gwe muntu ena gy'osobola jijja okwejjako olw'ombolegero abasajja baagala okutwalako ettaka. Bulina kuba kyusa amateeka okusinziira ku programu zaabwe. Lwaki? Bakimanyi ekiri mu mataka gammwe. Kati muganda wange ngera sooka kugamba ekigambo kimu. Muli mu bifolofoto bya diversion kiki. Abasajja already bamaze okukola strategies zaabwe okutekinga over identities zammwe. Era bali mu kuzitekinga over. Nga bakozesa Abanyarwanda to first settle there. Then they take over. Nga mwebase. Ekyo tokimanyi. Muganda wange. Ebyobugagga Uganda byerina. Kankwako kyokulabirako kimu. Abantu b'Ekasese ng'ekirombe kya Kilembe Mines, Kilembe Copper Mines kikyakola. Kyali kizibu nnyo okusanga omukonjo nga azze Uganda okuba ekyeyo oba mu Kampala. Balina emirimu yonna all over. Until gavumenti ya Museveni we yajja ekirombe n'ekitta abakonjo ne batandika okusaasaana. Kati kitwale nti Kilembe Mines eri Ekasese mu bakonjo Uganda yonna ng'erina minerals ezeefaananyirizaako Kilembe Mines nga buli kitundu sente zikivaamu zikulaakulanya kitundu ekyo. At least ne bajjako small portion egenda ku national waggulu okuddukanya eggwanga azini revenue. Wandi bawedde wetaaga okufuna passport efuluma eggwanga lyo. Njera sooka kuwa kyakulabirako. Dubai wooli okutuuka ku kibatuuseeko bakoseza nakyo mineral resources zaabwe. Ate ng'ezimu mumanyi mineral esinga obusiku gye balina bagiyita oil g'emafuta. Tourism az'oluvannyuma ano. Zonna ensi za Middle East ziyimiriddewo ku oil. Kyokka Uganda muyina oil. Muyina copper. Muyina aluminium. Muyina zinc. Muyina marble. Muyina uranium. Muyina buli kimu. Naye ensi abasajja bagituddeko ng'ebintu babifudde byabwe ng'abantu. Njagala tubeere sincere and open. Leero siri wa kutama simu. Njagala omuntu wambuliro nti during the times of Kilembe Mines abakonjo batambulanga. Njagala ombuulire during the Kilembe Mines function nga kikyakola abakonjo batambulanga. Kyali kizibu nnyo n'okulaba omukonjo mu Kampala nga batono nnyo. Nkyolo mukonjo kyali kizibu nnyo kubanga already Kilembe Mines yali employing abantu bangi nnyo ng'era balokozi nga sente ziba mu Kilembe Mines bannansi bazifunako, gavumenti efunako, n'abantu bafunako, buli omu ng'ali well contented. But right now olwaggala Kilembe Mines abakonjo ne batandika okusaasaana. Okitegedde bulungi bwa. West gye mulaba ew'Omugabe
owabanyankolo ligino ezo ensogi zijjudde gold. Ezo ensozi zijjudde gold n'entobazi ezimu ezirimu amafuta. Ne tebaagala bagamba kati genda obuuze buli muntu yenna ali ekazo n'ebitundu ebirala bw'oba tewaliyo Bachina essaawa zino. Abachina batekinze over West 1. Waliwo minerals ezisimwa mu Uganda nga parliament tezimanyi, Museveni ne family bazimanyi, ne zitikibwa at night ne zifulumizibwa Abachina bazifulumya eggwanga. Akiwakanamu jangu wandika nditi nnimba. Waliwo minerals ezisimwa mu Uganda nga parliament temanyi, nga Museveni yamanyi, musale n'abantu ba family zaabwe, minerals ezo Abachina ne bazifulumya eggwanga era zifuluma kiro. Abali Mutukula munanjulira, abali Busia munanjulira, abali Malaba munanjulira. Heavy duty trucks zifulumya minerals za Uganda nga ziri well protected and guarded. Ennaku zino Museveni balina bu airstrips bwe bali mu kukola nga bwe bakolanga e Congo nga bu airstrips bino bugwako special choppers na buno bugundi bunyonyi matalisi ne bafuluma minerals zaffe nga tewali gwe bategeezezza. Ennaku zino nemulaba batandise okukola obusaaweesaawe obugwako obunyonyonyi bafulumya minerals zaffe at night ne bazitwala mu mwerase. Ne minerals ezimu nga teziri well documented oba gazetted ne bazifulumya. Ekyo mbadde temukimanyi era terayinza kigamba kubanga Museveni bana mbawe milioni 10 beke enfufu kubanga aina sente zimutira mu supplementary budget every after 3 months. Waba wako alinezi zafuna mu natural mineral resources nga teryamanyi. Njera soka kubuuza wano. Waliwo member parliament amanyi nti Uganda esima mafuta okuva South Sudan ne gayingira eggwanga ne pipe bazikola dda. Waliwo member parliament akimanyi nti Uganda esima amafuta okuva Sudan ne gayingira eggwanga. Waliwo akimanyi era sente zikola ebintu beziva sente ziva mafuta ago ziraga luddawo. Kubanga temwagala kumanya. Kati kanchikunyonyola lwali otegeere. Minerals nzikunyonyola ozitegedde. Kati bagenda kujjako ownership of land. Kiri kye mbagambye ekya identity etya. Bajjajja mmwe balwanirira ettaka okulemesa abazungu bajjako ettaka lyabwe nga balwanirira mmwe. Wabulayo Munyarwanda agenda ddi batwalako. Era bajjeko right ownership nga temukyayina bunnannyini ku ttaka nga bayinako obuyinza butya. Ekibonyabonya omuzungu wawulova butaba na ownership of land bapangisa. Ekibonyabonya omuzungu wawulova tebalina bwannannyini ku ttaka bapangisa ne Museveni kyayagala okukola. Oyagala kuwa family ya Museveni abajja nga refugee batwale ownership of land bakuggyeko obuyinza ku ttaka lyo.
tokkirizibwa kuzika ku kijja kyawebwe wammwe. Okola ekintu kyonna ku ttaka, you have to seek permission from the government. That is what is coming. Ladies and gentlemen, whenever you are in Uganda, I'm here to inform you that be very vigilant. We must unite together to remove Museveni from power by all means. Because very soon they are going to table a bill where that the government is now supposed to own the entire land in Uganda. Each economic activity or any activity which you wish to do on your land, you're supposed to seek permission from the government to do that economic activity. If not so, you'll end up in jail. So I'm here to inform you and to encourage you, please. Let us join hands to fight against the refugees who took over our country. Our grandfathers fought for that, so that we can own rights on land. But unfortunately, the refugees from Rwanda, they are trying their level best to remove all our rights from owning that land. You are just seated there, you don't know what it means to seek permission from someone to use your land. You don't know what it means if someone decides that you are not going to do anything on your land. You must seek permission. Land is an identity. If you mess up and you lose that identity, that means you are going to become a refugee in your own country. Remember, these refugees, they came from Rwanda, Burundi, Congo. For you have nowhere to go. You are going to become a refugee in your own country when you have nothing to protect. So wake up before it's too late. Let us unite to remove Museveni's government, because their main agenda is to make all Ugandans refugees so that their Rwandese, they settle in our country. And that is their mission. It's not all about politics now. It's no longer politics. We are under occupation. So whenever you are, either you're in Europe, you're in America, you're in Canada, or you're in Africa, please, I'm calling upon all Ugandans, politics aside, let us fight for our rights. If you keep on sleeping, so you are supporting NRM, you don't know what is coming. The reason as to why some countries now they have introduced strict laws against refugees, it is because refugees are becoming problems refugees are becoming problem all over the world. It's now taking place in Uganda. Museveni and his team are refugees. Now they want to use this opportunity because they're the one in power to remove all our rights from owning land. My brothers and sisters, the reason as to why some whites in their countries, they are suffering because they have no right on what? On land. They are just tenants. Our grandees fight for that so that we can have right on land. But if you keep on sleeping, wait, what is coming is not good for you. For you yourself, your kids, and your grandkids, it's high time to wake up. If you lose that identity, nothing you're going to stay on at this particular moment. Because you can't sit there and start asking you a question. Baganda are situated in Buganda. Banyankore are situated in Ankore. Batoro are situated in Toro region. Banyoro are situated in Bunyoro. People from the north, they are situated in north. People in the east are situated in east. And those from West Nile. But ask yourself, why is it at the particular moment after 40 years, Banyarwanda are taking all over the land across the country? Why? Were they born in those areas? No, they just come slowly camouflaging. Because they have money right now. They have power. They have guns. You have nothing. You don't know what it means to become a refugee in your own country. Use this time, use this chance to fight for your right.
Uganda as a country is rich in minerals in each and every part of the country. But the government doesn't want to tell you exactly what is under the ground. But for themselves, they know exactly what is under the ground. That's why they have settled in each and every part of the country, because they know exactly that the land which they have occupied right now is full of minerals underground. But for you, you don't know. You keep on sleeping, eating, dancing, but you don't know what is coming. Please, whenever you are, please wake up before it's too late. And be very, very, very curious and very, very, very careful of this Banyarwanda. They are good at camouflaging. How they do it? You had me several times informing the public about the so-called Baganda Manya. Those Rwandese who nickname themselves the Baganda Manya or the Chiganda Manya. When you come out to ask them about their history, they can't even tell you how and where they were situated in Uganda. So there's something they are doing in different parts of the country. In northern Uganda, it is evidently that there are some Rwandese people who have already come afraid to be that they are coming from northern Uganda. That is a big lie. The same in West Nile, the same in the eastern side of the country. It is too much in Uganda. If it comes to West, now I think it's almost 70%. The indigenous have been wiped up. Slowly by slowly, these people are taking over because you are asleep. Remember, they have educated their children and their grandchildren. For you right now, you are struggling to educate your kids because these people, they have money. There is no way how you're going to compete with them when they have fully educated their children. They are the one in judiciary, in military, in police, in ministries, in each and every sector of the government. They are there seated, fully loaded. But for you might think that you're working with someone who is indigenous, but unfortunately they're just using our names. And they are good at camouflaging, speaking our languages. You might someone speaking the good Acholi language, but it's not an Acholi. You find someone speaking a very good Lugisu language, but it's not a Mugisu. Someone is speaking a good Rukonjo, it's not a Mukonjo. Someone is speaking a good Runyankole, it's not a Mukonjo. Someone is speaking a good Rutoro, but it's not a Mutoro. If it comes here in the center, people, they speak Luganda as if they are Baganda, but these people are not Baganda. They are just camouflaging because they have been taught about all the history of Uganda. And what they are doing now, they have experience in that, of hiding. They hide their identity. They put on the different identity or the similar identity like yours. When you go deep and deep into them, you ask them about their history. They can't even explain who are they. They can't explain who are they because they know their missions. They work in groups. They are big in numbers. They have money. They are loaded. They have power. What do you have? The only thing which you can imagine right now is to get money. You send your kids at the internal affairs. They get the passport. They leave the country. Each Ugandan who got a passport and leave the country, they bring in 100 Rwandese. This is the fact. Each Uganda picks up a passport at international affairs. One person of Ugandan descent who picks a passport at the internal affairs and leave that country. Museveni and his colleagues, they bring in 100 Rwandese to replace that one person who have left the country. That is a trick. They even get loans, free money from the government to start their own business in each and every part of the country. Have you ever asked yourself why all money lenders across the country have the same tribe or the Banyarwanda? You mean other tribes, they don't have money or they can't do that business? Sit down, ask yourself,
why all of Manilanders are of same tribe, all the Banyarwanda across the country? Because they have the mission. Which mission? You ask for money, he or she give you the money, you give him your land title or your land agreement, plus your national identification. When you fail to pay that money, he takes over your land. The end of the day, you are going to become a refugee. Someone gave you 1 million Ugandan shillings, he takes over almost 10 acres of land. 1 million Ugandan shillings. Someone takes almost 1 acre to 10 acres because of 1 million Ugandan shillings. If you come out to fight against the loan scheme, you end up in jail. If you are not arrested, you are going to be killed. So, my brothers and sisters, most especially the indigenous Ugandans, and by names of them, be afraid. This message goes to all Ugandans across the country, from west, east, and south. Wake up before it's too late. I know Museveni is having money right now, and is good at giving money to make people silent on the atrocities which are taking place in Uganda. But please stand for the sake of our nation. Previously, we used to know that people from northern Uganda, they are not corrupt. They speak the truth. But we don't know what happened to them. We used to know that Baganda are very strong people. Due to Museveni's system of compromising people, and even the thing which he didn't know, that so many Baganda are not Baganda. Now Uganda is falling down. What happened in the western side of the country? God knows. In the west, God knows. It's because nothing, our ground is new about Museveni's mission. But lucky enough, Robert Kyagulanyi came out, and we also came on social media to expose Museveni's mission. Please wake up before it's too late. This is not blackmail or propaganda. Bad things are taking place in Uganda across the country, but many people are sleeping. Please stop being compromised by the Museveni's agent. Salim Saleh is not an indigenous Uganda. He's a Somalian origin. But the man is situated in Nakaseke, the same time situated in northern Uganda, is well loaded with money. How can just a mere person, who even is not a Ugandan, being allocated in the financial year, each and every financial of Uganda is in the budget of Uganda? But nobody can come out to speak. Even those people who used to speak on behalf of Ugandans, all they were compromised, including the Robert Mau, the Odongo Oto, Ojara Mapenduzi, the Red Sosuri Ogwal, and others. All they went silent. I don't know what happened to people from northern Uganda. Here in Uganda, in Uganda, we have a lot of problems. Because we thought that these people all in Uganda are Baganda, but unfortunately these people are just using our names and our languages. But they're the same people with the Museveni. They are dealing with Museveni day and night. And the reason as to why our brothers and sisters are suffering in different countries, in different parts of the world, because they left the country due to the fact that they are going to look for green pasture. Which green pasture? They fail to get that green pasture in their own country in Uganda. Due to tribalism, due to this discrimination, and other factors. Others left the country due to the political turbulences, which some of you can't even see that they are a big problem in Uganda. As we speak right now, there are so many political prisoners in different prisons in Uganda. If you ask the judicial system, if you ask the police, if you ask Museveni himself and his colleagues, what crimes did those political prisoners committed? Nothing. But due to the fact that they can come out and speak about the atrocities committed by Museveni, which affects Museveni indirectly and his colleagues, that's why he doesn't want anyone to come out to speak
they end up arresting, kidnapping, and killing innocent Ugandans. Why? Because he feared to be exposed. The only medicine to eliminate Museveni and his team, first and foremost, is to expose them. When you expose Munyarwanda, he becomes more dangerous. You keep on exposing him, he just let it go and he vanish. But when you keep quiet, the Munyarwanda is good at camouflaging. Uganda is rich in minerals. Ask yourself why the Wazungu nicknamed that Uganda is a part of Africa, because they know exactly what is underground in that part of Africa. So it's high time we stand together to save our identity. If we keep on dividing ourselves due to tribal differences, which are not available at this point, because for me, I'm a Muganda by the tribe, but I have no problem with other tribes in Uganda. The person who had created those differences is Museveni. You know it clearly, you know the history. Museveni is good at blackmailing his opponents. We've lost so many strong people, strong men and women in each and every sector in Uganda because those people opposed Museveni. Politically, socially, economically. They opposed Museveni. You know Museveni doesn't want someone who opposes him. Museveni doesn't want someone who opposes him politically, economically, socially. He doesn't want that. He's against those people. That's why he's good at associating with the comedians, the likes of Nabanja, the likes of Barama and the others. Because those people are not serious. They're like dogs. If you feed a dog, the dog will be around you, barking around, scaring off people. So, that message goes that to all Ugandans wherever you are. Politics aside, we must save our identity. And our identity is that land. If we lose that identity, that means automatically we are going to become a refugee in our own country. And you don't know what it means to become a refugee. You will end up in concentrated camps. And you know what it means to be in a concentrated camps. That means one by one, you are going to be eliminated. Slowly by slowly, process by process. In just near future, almost the generation of indigenous Ugandans, they will be wiped up from their own land, from their own country. So it's high time you wake up. If not so, no problem. Kale, n'ensonga eyo njagadde obategeeza bannayuganda ka programu kano kabagambye kubategeeza nti mufiirwa obuvo bwammwe n'ekibafuula mmwe. Ekikufuula munnayuganda ng'oggyeko endagamuntu ne passport gy'okwata. Ekikufuula munnayuganda ly'ettaka bwe buvo obwo era y'ensibukoyo. Wabula baagala bo kujjako ate ofuuka omunoonyi w'obuddamu nga bo bwe baava ewaabwe kubanga bajja bagoba luuma. Essaawa zino balina ssente, balina obuyinza, balina emmundu. Baatwetobekamu betuyita Abaganda mannya ng'oli alina erinnya nti simanyi ala ne kasujja ng'ennyinda emulinga nga firimbi z'Abayudaaya. Is not Muganda. Naye nga tasobola kulaga kiteewadde nnyina, abo bangi nnyo. Ng'ekigendwa kyabwe kyakubabonyaabonya mmwe. Bazadde abaana bangi nnyo, mmwe temubamanyi. Babatadde buli wamu, ssente bazirina. Muganya okutegeera ensonga eno. Naye buno obukyabuziba bwenkanya omwana ne kitaawe oba omwana ne nnyina. Bwe munaagaana okusituka, mujja tandika okulya vidiyo zino nga temuzitegeera. Olwaliro vidiyo eno ekitundu kyanyu kikoze mu Lunyaanyimbe, kino kisobozesa abantu abagaa tebamanyi Luganda okubonnyonnyola mu Luzungu lwentegeerako olutono lwe mbagambye.
kubanga nze omusomesa yaŋŋamba weewalanga nnyo okwefuula kafumu mu lulimi olutali luzaaliranwa weefuule kafumu mu lulimi olulwo kubanga kyekikufuula gwe kennyini leka kweyazika nnimi enneeyazike kikufuule nti otegeera okusinga bannyinizo tosobola kusinga muzungu kutegeera luzungu ate naye era olaba naye alulema wamu webuuza abigwa kati ate gwe era yaŋŋamba omusomesa nti muneeka nkubuulire nti ye abantu boolaba beefuula abagezi bakweka obusiru bwabwe babukwekera mu kusoma nga mbagambye ekyomusajja obayita Yusufu Nsibambi asomesa ab'amateeka emakerere naye ng'ate bw'atuuka mu kwogera okukozesa omutwe mukalu nkola nkadde lwaki nkola nkadde bw'obanga omanya amateeka ne kye bayita allegation oba blackmail oba propaganda kizibu nnyo mu mateeka tekikirizibwa ng'ate g'osomesa gwe n'ojja ku TV n'omutwe g'enkola enkadde n'otandika okwogera ebigambo eby'ekiya ebiwaayiriza tunaategeera tutya nti gwe obadde weekwese mu kusoma naye ng'omutwe mukalu tunaategeera tutya nti obadde weekwese mu kusoma naye ng'omutwe mukalu saagala bamalira budde video ey'olwaleero njogera gifundikira nga mbategeeza buli omu wooli tera ofungize nyongera okujjukiza n'okufundikira nga ndi munnayuganda teweeteeka nnyo ku bannabyabufuzi balina omuwendo gwabwe ogusobola obbagulwa yensonga lwaki Museveni akimanyi bano obawa ssente bagenda kwogera Olufalansa tebagenda kwogera Luzungu wadde Oluganda ekyo Museveni yakiyiteeka mu bwongo nti bannabyabufuzi bonna balina omuwendo bw'omuwa ssente abadde agenda okwogera Oluzungu ayogera Olufalansa abadde alina okwogera Olufalansa ayogera Ludica ekyo kyakimanyi ensonga lwaki abawa ssente okitegedde bulungi nnyo ate tukyalina ekizibu kye mbadde temanyi ka nkikunnyonnyole gwe gw'olabanga eyamalayo ategeera ate ye mu luvu nnyo okusinga gwe atalina aba nkikunnyonnyole gw'olabanga munnabyabufuzi alina ssente ate mu luvu nnyo n'okusinga gwe atalina golowooza nga ategeera ate musulu nnyo n'okusinga gwe yerowooza nti otegeera muganda wange yawula ebintu ebyo lw'olisinkana munnabyabufuzi mbiboozibozi ebitagatta ojjaga naye bano abasajja bategeera naye ng'ogwo obadde tebategeera tebategeera ate n'entegeera esinga entegeera gye balina nfu nnyo n'okusinga ku yo gw'otegeera nnyo ekyankwanza kibeerayo kugabana ssente za ggwanga nakomanya bagenda kubba batya n'okukuuma obuyinza kyekyo kyokka so si kutegekera gwe munnayuganda so si kutegekera gwane munnayuganda lw'oli kimanya nti bannabyabufuzi basaana kuwa buto bonna ne bafa ojja kutegeera nti weetaaga okununa eggwanga eryo ekibonyabonya bannayuganda bonna nfuga mbi ekibonyabonya bannayuganda bonna abakulembeze be twateekamu obuyinza butategekera ggwanga eryo ekibunza bannayuganda mu nsi yonna nti eggwanga lyaligaana okulera abaana baalyo buli mwana asomamu afuluma ggwanga g'omanyi nti mu Africa Uganda yesinga okufulumya abasawo abangi ne basaasaana ensi yonna g'omanyi nti mu Africa Uganda yesinga okufulumya abasomesa abagenda okusomesa mu mawanga amalala g'omanyi nti mu Africa Uganda yesinga okufulumya abaana abagenda okukola emirimu ku contract entonotono g'omanyi nti mu Africa Uganda yesinga okutunda amagye ndowooza ng'oggyeko Nigeria ng'oggyeko Cameroon ne Ghana n'ensi eziri mu East Africa entono bannayuganda basinze okutambula ndowooza ensi ezisinga okumigrate nga bakyetuyita migration esinga okumigratinga mu all over Africa Uganda eyinza okuba tesukka mu kifo ekyokutaano nkiddamu ng'oggyeko ensi eziringa nnya
mu Africa oba 5 Uganda tesuka kifo kya mukaaga mu ba migrants abetolodde ensi yonna. Kiki ekibatambuza? Basajja battu ne bakazi battu banonye kyegulya magala eddiba. Naleka akaana ke kamwe waluno omukazi oluva muleeba bwati akaana n'akayonsa emyezi 2 n'akasulawo n'agenda okudda akaana ka myaka 7 kana wa myaka 10. Waliwo omusajja aleka omukazi n'olubuto n'agamba wona kiganyi n'agenda musajja n'akuba ekyemyaka agenda okudda nga n'akaana tekamufiiringa nkaga ntono anko nga tamenti ya taata waako. Eri abakyala ngali myaka teyandisobodde kuva mu Uganda myaka 5 olw'embeera n'afuna passport n'afuluma. Bino tembitunulamu. N'osanga omusajja myaka 6 anoonya passport yagala fuluma genda kuba kyeyo. N'osanga mwanyi ngali mu bed space. Muganda ali mu bed space ne beekya beesa mpiki nsi kyeno. Mbuuza nsi kyeno. Ebyo si bintu byali mu Uganda bajja ffe si ensi gye baatuteregera okubonaabonamu. N'osanga abaana mu abasajja n'abakazi mu Amerika bakaddiye baagala kuddaka ne batya political turbulence ziri mu Uganda. Batya political turbulence ziri mu Uganda. Batya obutali bwenkanya mu Uganda. Batya obusisi buli mu Uganda. Batya obuto buli mu Uganda. Nga bandiyagadde okuddeeka ne batya. Kuba tolina gw'osobola kuttira ku kyama kituna gw'osobola kugamba. Eggwanga abasajja balifudde ekyokuzannyirako. Waliwo omuntu ajja ku kino agamba mwana embeera eganye nzize wa myaka 5 muganda myaka 5 ogenda kukola ki? Naye nga tosobola mugaana waviiriddeyo ng'ekintu kiganye. Onajja nga myaka 6 azize kuba muganda wange onoomalako. Nze wano wentudde wano. Nyinza okugamba omwaka gwe najjiramu nasooka nenzirayo ku Uganda nenkomawo mu 2017. Naye kuva lwe najja no mpaka olwali twakafiirwa bannayuganda basukka ndowooza kabanza kuba baweze 50. But unfortunately nga community twagizimba nga asobola okusoloza ssente ne tuzaayo abantu abo. Naye ng'otuuka ku mwana afudde n'ogamba kale yandifudde ng'alina abantu be nga ne byakoledde tabirabyeko. Abantu bafanga ne sente zaabwe ziri ku akawunti. Abantu bafanga properties abali e Kampala bagenda zeeyagaliramu. Nga nefa gye bafuddemu. Manyinze ng'omuntu mpanya ekitiibwa omuntu okuziikibwa mu mirembe, mpanya omuntu okufa emirembe gye ng'afiiridde mu mirembe gye n'omuntu okufa ekintu ekitategerekeka. Abaana abantu bangi bafa mu Amerika ng'akoze emyaka 3 talidde ku maali ye nafa mu bintu bitategerekeka nga yandiyagadde okuddeeka. Abali mu Bungereza, bali Canada, bali mu Europe bandiyagadde okuddeeka. Buli omu nalaba ku bantu be nga bali mirembe naye tekisoboka. Abaana bali Middle East n'akola n'awulira ng'akagongo kituufu kagenze. Abaana bali e Dubai, bali e Saudi Arabia, bali e Yemen nga gamwana sikyasobola nakufundisa mukazi lubuto. Mirimu ginzita. Mwana gandi Saudi Arabia sikyasobola naddamu n'okuzaala. Kireka n'abaana yaseetu kuba nafa nga takyawulira. G'ova ku muntu gamuna kireka sikyasobola kufundisa mukazi lubuto. Oyo musajja yayogera. Omukazi naganze siroza nikyasobola okufuna l'olubuto nafa nga kyekimutta stress na mirimu. Tosobola kwegabanyiza mirundi ebyo n'osobola okusurvivinga. Kino kibagamba bakomrade bannayuganda bali Uganda. Ekisinga okutta bannayuganda world over kwegabanyamu ebitundu ebibiri. Ekimu kiri gy'oli gye wagenda okukuba ekyeyo ekirimu ki Uganda. Eyagenda nga tolina nvi boy n'ofuna envi mu bbanga ttono. Eyagenda nga tolina nvi n'ofuna envi nga kyekikolesa envi. Kweyawula mu bitundu bibiri. Ekimu kirowooza Uganda, ekirala kiri kirowooza eno ku mulimu gy'okola. Eno gy'okola kale kokko. Naye ekiri e Uganda nga tolina muntu gw'otrusting, gw'osindikira akasente akubba. Ne gw'okawadde ate agenda kumuganga kufuira mmindi ate ofiire bw'osiraanireyo. Nga ne mama asobola okukola ekintu ekyo. Lwaki? Enteekateeka mbi.
singe gwanga lyali tekeddwa bulungi mu Uganda n'omu edda bajjajja ffe bakitaffe baganda baffe batandikanga business nga bakosa 5,000 10 2,000 nga nakakadde kakola tekikyasobola n'obojjera 2,000 ejja dola gisobola okugula mu lunaku kubanga system nfu. Muganda ejjoli ng'owuliza akatambi kano nkuzzaamu amaanyi embeera yonna gy'oyitamu kitwale nti ogitambulizaako bulamu nesibo ina okubeera just nti embeera embi eri Uganda yekutadde mu mbeera eyo. Teri muntu yandiyagadde kubeera mu bed space ngendo bugoma buvuga ng'ekyo olina okugenda okukola. Teri muntu yandiyagadde kuva ku mulimu ng'okooye obere mu bed space ng'abayaaye boogera okuva ku ssaawa oyingiridde tomanya naddiro bebaka n'olya ng'omutugu kuzimba kyokka ekyokuva gy'ovudde ng'oyagala kwebaka n'otuuka mu luumu nga buli onaafumba onaleekaana onaakuba music kati eyandibadde afundwa ssaawa n'owummulamu nga tosobola ekyokka kikuleetera trauma n'ogayo ensi kigendimu okukola ku ssaawa zisukkiridde nakikuleetera obuzibu expenditure mu Bulaaya neekuleetera ekizibu ne tosobola binnyonnyola abantu bali Uganda baga nti n'embeera gye tuyitamu ajja kulooza nti oliyimba. Muleke abantu balye ssente zaabwe. Bw'ola oli muntu wange ali mu diaspora lyeswaga muveeko bulaza muleke alye ssente zo muleke alye ssente ze. Abantu bayita bizibu bingi nnyo. Era omuntu ali mu diaspora wakuwa ssente ze mwebaze nnyo. Kyobula mbagamba nnyo nti omuntu asaasanya ssente mu Uganda ng'agabanga bwoyo si mugagga mubbi. Teri mugagga akola ssente n'amala gazisaasanya nga bazisaasanya Uganda. No, tekiriyo. N'olw'ensonga eyo nabagambye eddakiika 45 ze ngenda okukolera akatambi kano. Mukama abankuma takumira mpeera by'omu gy'oli bano okukkiriza bano essuubi nti osigaziza kuwangula. Buli ekitandika kibeerako n'enkomerero. Wezzemu essuubi toggwamu ssuubi. Kimanyi nti ensi tuyitamu mpite agikowa yagiviira. Kyotasobola kirekera akisobola. Tokwata ssente z'okugenda kuloga muntu akusingako kubanga yakusinza musajja mune bwakusinga ekigere togiyita njovu. Mukazi mune bwakusinga obulungi tumuyita correct. Funa ekyo ky'olina ofuna ekitali kyo tojja kifuna ekyo ky'ojja kifuna. Bw'olimanya nti ensi si kuleekaana ensi kukola va mu bigambo bitakozimba bitakwongerako. Beera nnyo mu mboozi ekuzimba ne bekuba kugeya naye nga kuzimba kubeeremu. Tobeera nnyo mu kugeya kutazimba kutayongerako kubanga bw'otuddemu okugeya essaawa ezo bw'ova mu kagurupu ako akageya baddako ggwe olukyusa omugongo bageya ggwe ekyo ky'obadde okimanyi nkiddamu. Beera nnyo mu mboozi ezizimba ne bwe ziba nga zaakugeya nga bageya naye ng'emboozi zizimba ofunemu bizimba. Buli embeera abantu abasukka mu basatu nga muli mu kugeya lw'obakuba omugongo gwonna obadde omugeya nga naye bakugeya olumala obbakuba enkoona nga bakola ki bakugeya. Kyovula nti Abaganda bagamba nti abataka nkenge gw'olya naye yakutta. Ebisigadde bwe biwulira oba toyagala biwulira yiga embeera z'abantu. Toyombera bw'otalina kuyombera mpulidde bulungi. Toyombera bw'otalina kuyombera. Obwetowaze kintu kikulu nnyo. Tolwanira bw'otalina kulwanira. Abali mu diaspora mwenna nyongera obbajjukiza kola kamanye ng'akoze n'owabbwa embeera essaayo nesobola okukyukira. Bw'oba wategekewa kane bwe wategekayo ekintu nga kikumala kitwale nti eyo entandikwa. Musajja talira ssente ku nsi bbiri. Kola ssente kolanga omuddu ng'oli mu Bulaaya ekoddeyo obeere nga kiboosire ng'ensi ekuyitaba. Obulamu bwo bufunze buteeke bulina okuba. Jjukira buli kyokozesa kyonna okikozesaako mu kaseera kituuka ekiseera ne kivaawo ne kigenda. Tolina kyosigaza lubeerera. Buli kintu kikozesaako kabanja katunaako ne kigenda. N'obulamu bw'ate Mukama yabutubwazika. Butubukozesa akaseera katono. Akaseera bakatuuka n'abutujjako ne tugenda gye tutamanyi. Singa twali tudda twandiba tunyumiza abantu ekiriyo. Naye ekyo Mukama yakyesigaliza nti buli muntu alina omukka ogussa. Tayimu etuuka Mukama n'agukukulamu.
n'ogenda n'otadda. Saagala mu bulamu weeralikirira kufa. Nkiddamu teweeralikiriranga kufa. Kubanga teri yali afudde nadda akubulya kiriyo. Tuyinza okuba tuli ku nsi kuno tuleebuuka naye ng'ate ffe gye tutya okugenda weewali emirembe. Nkiddamu teweeralikiriranga kufa. Kubanga ne mu kuzaalibwa teweeralikirirako. So kyonna ekiba kizze mu budde obwo weebazanga weebaza Mukama obulamu bwakuwadde mu kaseera k'obaddeko. Olwa Katonda n'ensi yange Mukama bankubire mwenna abo kye musinga okwagala. Mweraba.